before they stage any public performance. Eri mu mateeka ate nga yayisibwa Parliament. Ffe tetusobola kunyoma oba kujeemera mateeka, tuba tulina okugagoberera. Naye katusabe nti amateeka gano galiwo mu bulungi. One, etteeka eryo lyayisibwa dda. Question is why now? Ekyo kiri awo. Kiyinza okuba nga kiri mu bulungi oba nga kiriwo mu mbeera etali ki. Naye tusaba bibe ng'ebintu bino byonna biriwo mu bulungi. Because olwaleero bwe tuba tulina okufuna license okukola ekintu kyekimu okuva mu security clearances, counter terrorism, security clearance eriko ba RPC, DPC, DISO, etc. for deployment. Local council not to a permit for to stage a show. How to do advertisement clearances. Nayo tulina okugifuna. Eyo ndowooza ereva mu KCC ya billboards, stickers, posters. Local council erina okutukirialinga for banners. Local council erina okutukirialinga for drives. Neme erina okutukirialinga for simanyi collection oba whatever ebyo. Ushegera. Then bw'oteekako ne UCCZ. Oshegera. Bw'oteekako ne revenue 18% naye erina oku. Why all this? Mulimo ki emirala nga giyita nga gifuna giyingira mu doozi ezo zonna okufuna permit. Zonna zigaba permit. Oshegera. Akati katugambe nti kasise kukkiriza, poliisi ekukkiriza, neme ekukkiriza, UCC bwegaana nga bali bonna wabawadde, then what? Then bw'owa UCC nowa ani alina okukkiriza ani atalina okukkiriza. Oba okitegera ate nga yonna gavumenti bonna teri avudde wala yonna twogera ku gavumenti. Oba okitegera abakulu abalina obuyinza okuba nti ne batuula mu bitongole ebyo bandifunyemu meeting either naffe oba bo bokka bakirabe nti bakola double taxation. URA ya government, KCC ya government, UCC ya government, police nayo government. Why all this really? Watch again. Nze saagala kulabika nga muntu akuma mu bantu muliro nakola ki. No, nze ni muntu agoberera amateeka era tujjagira tutambula tutyo nga amateeka bwe galagira. Naye ebintu bino si bingi. Oba okitegeera omulanga gwenyinza okukubira abayimbi oba aba stage performance oba public aba ati eno oluusi tukopa ate ne tuyitamu ate ng'oluusi mu ati ono tuyita okuinspiringa n'okutunda culture oba okugyolona tukopa n'ebivudde eri bwe tuleetedde okulaba nti tutuuka wano. Kya mukisa nnyo okulaba ng'otaddemu amaanyi ne ttiimu yo okulaba embeera eno edda mu nteeko. Twejjukize ng'Abafirika nti waliwo kitali kukola ate nga tukozesa obwongo Katonda bweyatuwa. Era ntwala kisaana n'okusiima Mami Balamu okuba nti yakonye ku point n'agamba nti abakulembeze bano bwe wayise wano abakulira federations, associations bandibadde nga basembera ku tteko kuno ne bakola naawe okusobola okwabuzaako emirimu. Ekyo nga kikulu. Ensonga lwaki bali wano mu kaweefube n'okulaba nga tutereeza ensi yaffe oba tutereeza ebyobuwangwa oba culture kulaba nga tugikuuma bulungi. Kyandibadde kirungi nga tukwatira awamu ffe most special abakulembeze abadduka wansi era ng'era bw'obiraba babiri nti gavumenti yateekawo local gavumenti okusobola okuba nga ekituusiza eddoboozi okubeera ddala ku muntu asembayo ensonga lwaki ero siisizo weziri n'ebitongole ebinjawo. Kale badde kusaba enkolagana eyo ebeewo abantu bano bakubuulire omuyimbi yaani oyo gwogenda okuba nga osaba license. Otherwise omuntu ajja kubeera nga sina muyimbi obanga si promoter akola ebintu ebitali bituufu okwonoona erinnya oba okwagala okuteekamu beeritanivu. Naye singa oba okolaganye ne baana bakulembeze ne bakubuulira nti omuntu akolifayinga okugwa mu kategole gwe gy'onoonya yonna zetuuza kyandibadde kirungi. Ekyo ekintu tulina kikwasaganizaamu ng'abakulembeze nga tekiri politicized naye nga kiri real for the better of our country.
Njagala kuloopera nti mu tteeka lino obadde olisabireewo ddungi nnyo era nkwebaza ate era oyise mu mateeka tetuyinza kuwakanya amateeka kuba tukagondera ng'aba responsible citizens naye we are overtaxed kati wano njogera ng'omuyimbi requirements ezitusabibwa nnyingi license yennyini gy'osaba mukama waffe tugisabwa nga tugenda mu poliisi batusaba license y'okutuukiza okustage national basobole okutuwa obukuumi naye ate ne batusaba license endala mu poliisi mwennyini ya counter terrorism eya clearance kujja ku clearinga dogs and all that naye nga twasasudde dda poliisi remember naye ne batusabira gye bayita city kakati bwe tuvaawo balina ate era emisoso emirala gye tusasula clearance nga tusasula RPC, DPC, DISO, GISO n'abalala for deployment kubanga bwe balina okudeployinga abo nabo tubasasula bwe tuvaawo tusasula local councils permit for stage show era yennyini nga gyosaba ate tukisasula mu local council ekitegeera tulina endala gye tusasula eya outdoor advertising for billboards and stickers, posters, etc. Mu KCC kuba mu council tulekayo ne million 5 security guarantee so that ishobogwa odeye ebikopande ebyo n'obijojo wabiteeka okitegeera bwe tuva tulina okusasula local council for clearance eya drives moloke byewula bigenda biyimba nga biranga ate era tulina okufuna clearance ya banners tulina okiriyalinga tulina okufuna license okuva mu NEMA okusobola okuba nga batugamba nti kale abo mutadde wula bigenda biyimba nga biranga ate era tulina okufuna clearance ya banners tulina okiriyalinga tulina okufuna license okuva mu NEMA okusobola okuba nga batugamba nti kale abo mutadde tewaliwo mukirizibwa okukolerawo tewaliwo yes abo nabo tubasasula buli gwe nibyogera tulekawo sente bwe tuva tulina okuba nga ate owa URA atuula naffe mu kabuuth okusobola okukolektinga 18% eya VAT naye nga bali bonna kugambe twaze tusasula mpaka ate ku musolo kaakati bwe tuva tulina expenses endala tusasula venue tusasula sound stage tusasula generators lights and all that then tusasula ne performance kubanza nyinza okutegeka show obamambalamu wa promoter ina naye nga ne performance ugenda pasasula bwe tuva tusasula radios tusasula TVs social media advertising katuli mu mulembe gwa digital and then tusasula posters banners drives among others bw'otunula embeera eno yonna nga bweri tusasula permit mu nzigi nga 8 bw'ova wano nosasula permit n'oyingira wali nosasula permit n'ova buli wamu nga bwe bikumenyedde and it's on record they are recording ate nga tusasula omuntu omu government ate nga tusasula government kaakati ne UCC ne government ekyo kintu njagala kirowoozebweko nnyo bino byendi mu kwogera mbyogera nasabye njogere mu lulimi lwange lwa nsonga I'm a human being who is born in Uganda, raised and will be buried here. Bwe nyigirizibwa nsobola okubuuka kifensi oluusi neeyisa bubi tubirabyeko abalunzi b'ente mukimanyi ente bwe zitalya kukuta ebiseera ebisinga zimanyi okubuuka bifensi ekiro ne ziyona maybe muyinza okulabira abasiiwuusa empisa zimanyi n'okwerya maybe mwolabira n'abasiiwuusa empisa kati kankuwulire ekituukawo omuvubuka agenda n'ava eri n'ayimba oluyimba ne lutunda bwe lutunda n'abanga alina okujja esente abantu amu ku stage wokka ewali emisoso egyenkusomedde kuba copyright mu Uganda teriiwo tenasayinibwa ekyokubiri eri abantu boregulatinga aba TVs aba radios n'abalala tebasasula era tebalina kubali basasudde
telecoms zakozesa okujjula amateeka n'engeri yonna n'obuyinza tezisasula kitono nnyo ate nga zezeewoozezza kyezaagala era nga bateekawo n'embeera nti abamu ku baagregators si bannayuganda ennyimba ziva India ne zijja Uganda oyo politics of the highest order n'ebyo byonna weebiri mbikula okubeera mukama waffe kubanga oli mukulembeze ate oli artist munnaffe kubawo nnyawo kaakati ebyo byonna nga bwe bibagambye ebiseera ebisinga omuntu oyinza okumulaba ng'ayogera nnyo nga